abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa Jason ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Waliwo etteeka eriri mu kuteesebwako mu Botswana nga lino likwata ku nsonga ezinyigiriza Abafirika. Lino etteeka lyakuyamba okulwanyisa bamulya buto ng'era emyaka gy'obukulu mu bawala gyakwongezebwayo okuva ku 16 mpaka ku 18. Emyaka egipima obukulu bwe giba wansi kiba kyongera omuze gw'okukabasanyizibwa n'okujjula ebitayidde, era ekyokwongezayo emyaka kiba kikola. Naye lino etteeka lyakukwata ku misango gya nnaggomola okusingira ddala okukabasanya abaana, obusegu n'okuwamba abantu. Kino kiyinza okuyamba mu kubagawo amateeka amakakali n'ebibonerezo kwassa n'ebibonerezo ebisaamusaamu ku bamulya buto n'abatemu. Si misango gya nnaggomola gyokka naye n'abo abakyankalanya omutimbagano. Lino etteeka livunaana emisango gya nnaggomola ng'okwefuula ekitagasa, okukukusa ebyensedde n'okuba kireereesi. Lino etteeka lyakusaanyawo bamulya buto era kisuubirwa nti obulamu bwa bulijjo bwakukuumibwa bulungi awamu n'okuleeta omulembe gw'okukuuma amateeka n'obutebenkevu. Kano kadde ka mutuuze waffe omuzira wa wiiki eno era ono mukyala. Wuliriza olugero lwa Susan Kigula, omukyala eyawonya abangi akalabba. Susan yali mukyala mufumbo, omusanyufu, alina omulimu n'omwana. Naye mu mwaka gwa 2000 obulamu bwe bwakyuka. Olunaku lwe baalumbibwa abazigu mu maka. Susan yasisimuka na kikonde mu bulago, naye omwami we Constantine teyalusimattuka. Susan yavunaanibwa omutabani azaalibwa omukyala omulala ogw'okumuttira kitaawe. Ono yali wa myaka 3 gyokka era nga yali mu mbeera ey'okubuzaabuzibwa. Susan yasindikibwa mu mbuzi ekogga era nga yali tamanyi banga kiri yali alina okumala mu kkomera. Ono yali mu mbeera ey'ebirowoozo n'okweraliikirira era ne yeebuuza engeri gye yali agenda okutambuzaamu obulamu obulungi. Yeebuuza ku basibe banne abaali baasibwa ewataali musango, ekintu ekyamuyamba okukyusa obulamu bwe. Bw'atyo yatandikawo okukwaya n'abazinyi. Yali alwanirira okusoma ng'era ekkomera ly'abasajja bwe lyali likola. Welfare Commissioner yakkiriziganya nabo era ne batandika okwegezaamu mu bibiina wansi w'emiti. Wadeni w'ekkomera we yalaba enkola yaabwe era n'abazzaamu amaanyi mu by'okusoma. Oluvannyuma lwa Alexander McLean nga ye yatandikawo African Prison Project yajja. Ono yali muvubuka wa myaka 18 eyali alwanirira okufuna embeera y'obulamu ennungi mu makomera. Ono ne Kigula baatandikawo library y'ekkomera. Alexander yayagala nnyo enkola y'omukyalo ono. Mu 2011 Kigula n'abamu ku mikwano gye abasibe be baasooka okusoma koosi y'amateeka mu Uganda ng'eno tebagisomera Makerere naye London. Oluvannyuma Kigula yatandikawo kye yayita legal clinic mu makomera okusobola okuyamba abasibe banne. Abakulu mu makomera nabo baamusaba abayambe. Eno ye yali entandikwa. Susan yeeyongera okukola era n'ekibonerezo ky'okuteekebwa kalabba ayagala kijjibwewo. Newankubadde kino kkooti yakikkiriza naye kino ekibonerezo si kyakuggyibwawo ku batemu. Mu 2011 Susan yaddamu okuwozesebwa. Ekibonerezo kye kyakendezebwako yadde kyalwawo. Mu 2016 ono yava mu kkomera ne diguli mu by'amateeka era kati akola ne ba African Prisons Project. Yaddamu okulaba ku muwala we era ali mu kugezaako kukola kitongole eky'okuyamba amakomera. Kigula muzira ddala kyewuunyisa omuntu ky'asobola okutuukako olw'okwekkiririzaamu era kino kigenda eri ffenna. Toggwamu ssuubi, lemerako paka kutuuka gy'olaga. Sigadde nze Reef HD nga mbaweereza ku Newsbeats. Owaye, nozama Winfred Zanyiwe Madikizelo omumanyi? Kantebe, omumbejja we South Africa? Gano ge manya ga Winnie Mandela amatuufu. Yadde nga tumanyi nnyo obulamu bwa Mandela. Naye kati ke kadde tusimbewo akati tumanye ne ku lugero lwa mukyala we. Munnange Tuula kalira kuba luno si lwangu. Winnie yazaalibwa mu mwaka gwa 1939 mu Transkei, ekibuga ekyetongodde mu South Africa. Bwe yali akyali muto yalaba obusosoze n'amaaso ge era yali tayinza kwebuzaabuza. Mu myaka gya 5 yadde mu kibuga kya Johannesburg gye yasomera emirimu gy'omuntu wa bulijjo era n'amalako emisomo gye. Yali yayingira ebyobufuzi era yali omukyala omuddugavu yasooka okukolera mu ddwaliro lya Baragwanath. Abasajja bangi baali bamwegwanyiza naye yasalawo okufumbirwa mwami Nelson Mandela. Ono yabanga bize mu nkungaana za ANC era n'akizuula nti obulamu bw'obufumbo bwali bwakuba buzibu ng'era bwa bwannamunigina. Mu 1961 omwami we yatwalibwa mu kkomera naye kati yalekerawo okuwakanya nkola y'obufuzi bw'abasosoze. Bangi kuba yali yeesiga emitima gyakyuka era nga yali yeetooloddwa bakesi n'amateeka gakiremesa. Ono yasibwanga waateebwa era oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa poliisi n'okulumbibwa mu maka okumala emyaka. Ono yateekebwako nnatti okumala emyaka 8 paka mu kibuga kya Free State naye yasigala mulwanirizi wa ddembe ng'era yalimu n'olunnamagye. Emyaka egyeddirira tegyali myangu era yasigala atulugunyizibwa abapoliisi. Oluvannyuma omwami we yateebwa naye yasanga Winnie yakyuka. Erinnya lye lyatulwa mu abo abali b'enguzi mu ANC era n'ekifo kye ng'omukulembeze w'abakyala mu ANC kyamuggyibwako. Ono yaliko mu kkooti ku misango gy'okuwamba abantu n'obutemu obwakolebwa abakuumi be. Mu 2013 Winnie ne Nelson Mandela baayawukana era Mungu yamuyise nga 2 April 2018.
teri akiwakanako nti ono yakola nnyo mu kulwanirira eddembe mu mirembe emizibu ddala. Ndowooza yalowooza nti okukozesa amaanyi ye yali engeri y'okwerwanirira. Olugero lwe lukwata ku mutima. Ndowooza teri asobola kukola nsi yeeyagaza waba ng'asosola muzirangi. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Sigadde nze Jay Sentino ne Lady Slike. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio mpaka ku street. Ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma.